Obulamu si bubi bannange. Thank you. Nakomawo manyi wano Makerere Kivulu Bataka. Naliwo ebiseera biri munaye embeera ng'eyala ekyali mbi, embeera nga si nnungi. Nadde nno okusooka okuddako ewaka. Abasomesa era nga bwe mulabye wano yali kilaasi yange yalina biwempe, mugirabye awo naye byali biwempe naye kati etuuse awo era mmanyi ejja kusingako naawo. Nasomera mu biwempe awo, biwempe nga bye tuteekawo ebyo tusoma. Emyaka gwe manya ndi mu third floor, gwe kyoba omanya awo oba omanya kati gwe ndi ku third floor awo neetoololera awo. Wangi? Okusooka nebaza Mukama olw'obulamu. Banange si kyangu okubeera nti nno Mukama atukuumye mu COVID yonna, atukuumye era kugamba Mukama mwebaza olw'okumpa obulamu kuba teri kitasoboka kasita oba n'obulamu. Lwaki okomyewo wano omutima ogw'okujjukira mulungi era n'ojjukira omusomesa era omuwadde ki ekyo? Amazima gali nti ebiseera ebyemabega nga nva mu primary twanoonya secondary gye ntandikirako n'ekituufu kiri nti twali tetumanyi kiddako. Kati bwe tunoonya secondary taata wange n'angamba naye omanyi tugende Makerere Kivulu, ninayo omuntu asobola okukola ki okutujuna oba tusobola okukola ki okubeera nti tusoma. Era yatuukira ku mwami oyo Mr. Baligeya, era Mr. Baligeya ye headmaster w'essomero lino. Ne tusanga bambi essomero ng'akasomero nga siri eddungi ennyo naye ng'ate siri eddungi ennyo mu bizimbe naye ate nga lirina amagezi lisomesa bulungi. Era awo we natandikira secondary yange ate saagala kulimba. Nali omu ku baana abalina basari mu biseera ebyo. Bwe yandabamu talent eyo n'agamba nno Irene akuya dadi wange n'agamba Irene ngenda kuba muweerera nga bwali wano bw'asoma ate ng'era bw'akola MDD. Nze Lyakuba Andrew. Okay. I'm the current head teacher of the school. Okay. And I'm also a boy of the school. Yes. Irene Namatovu wano yasomerawo mwaka ki? Irene was here 1997, 98, 99. Okay. She was here for 4 years. Yasomera class kinaki? She was here from senior 1 to senior 4. Nga yeeyisa atya? She was okay. Kwa director w'essomero abannyonnyodde n'abagamba nti yamu receiving wano okuva mu bakadde be. As the child was coming from a low income background. Baali babiri ne sister w'omukulu. Kati currently she's a bank officer. Baali humble nnyo era baali baana bawulize nga bafollowing instructions z'essomero ge babagambye. Naye Irene ye particularly yalina ekitone ky'okuyimba that the school had to nurture. Kuba ebiseera ebyo yagenda okujja wano ng'essomero lyabeeranga active nnyo mu activities z'okuyimba. Twayimbanga nnyo inter school ne mu organizations endala nga archdiocese music festivals. So yasanga favorable ground kwe yalandinga that alongside her studies n'okuyimba kwabeera nurtured very very well. Ekitole kino ekisobola okufaayo. Essomero baliyita bulungi ate nga nekuzina. Essomero lino baliyita batya? Essomero lino baliyita Kampala Student Center. Lya government? Secondary school is a private school. Lina abadirectors baalyo abalitwala. Kati nga bw'olaba essomero lyaffe mu kitundu kino kati abazadde ab'omu kitundu kino baalaba nti omukisa guzze era abasinga obungi abaana babatuwa. Kati omuzadde we yali teyeesobola mu by'essente ezimuweerera. Naye olw'okuba nti omwana yalina ekitone ekyaki eky'okuyimba netumwaniriza ate ne tumwongeramu okumubangula tubola nti era tikino okubeera omuyimbi mu ggwanga lyonna. Owulidde otya nga zze amazaalibwa gabeere naawe era mpulidde
mujjudde essanyu kuba kiraze nti ajjukira gye yayita, ajjukira bonna abamubeererawo kuba abantu si bangi nnyo abajjukira abagira ki ababeererawo, ate n'okusiima si bangi abagira ki abasiima. Gino kiraze nti ajjukira gye yayita, ajjukira abamubeererawo, ate n'okusiima asiimye. Era neewunyiriza okuba nti mu bantu bonna bakolagana nabo abantu babeera nabo okuba nti asazeewo okujaguza amazaalibwa ge nange, ekyo nange kimpadde essanyu era nekiraga nti era ndi muzadde, omusomesa abamuki abamuzadde. Ozze osomesa abantu bangi, tubuulireko awo bozze osomesa ng'ogyeko Irene. Abantu bangi nnyo era bwe mba wakuba menya wano sobola kubamalayo. Road Mayor wa Kampala, Mayor w'e Makinge Yanyama, Honorable Morris Kipalya, Honorable Zoe William, Honorable Olega, Honorable Silva Fred, n'abalala bangi nnyo. Kati abalala balekyala Makerere, Nzowu Mayola lekyala Makerere, Kalungi lekyala Makerere, Dr. Walulya lekyala Makerere, abalala bakulu mu magye, Kano Ngabirali, Kano Muhozi Emmanuel Soli, Major Kabito, Major Fulgence. Wojjidde ku birthday eno nga ne entertainment industry efunye federation. Ogirowoozaako ki era ogwawa? Federation eyo mbadde sinnaba gigenda nnyo, ngeri gye mbadde bit busy, mbadde sinnaba gigenda into details, era so agikomentingako olw'ensonga neetaaga ne mmanya naye bwe babanga ekigendererwa kya copyright law, music waffe ffenna tusobole omufunamu, then it's okay, it's fine. Kale baba.